program atenga munange tubawa entertainment of course ekikwata ku entertainment industry kye twatukolera tukujjukiza Snow Paint betekamu ku nsimbi be babesobola okubanga ate batutusiza ku mutindo gwe tulina okubanga tubeerako fenga program roundabout ate nno twaguddeko ku mwana mulenzi Shanks VZD abantu mmwe Shanks VZD mumumanyi ono ye musajja eyateekamu amaanyi okulaba nka Dr. Jose Chameleone alikyali olwaleero abamumanyi tumumanyi olwaleero era nga kikkirizibwa nti yamuleeta mu media oba mu industry okubanga ate muyimbi wa tabu nnyo n'akwata ye Kenya abakongo ne bamutya Tanzania ne batutya oyo nno yayitibwa Shanks VZD onako olwaleero yatuleetedde abayimbi abalala babiri we tusinzidde okubanga tumunoonyako era nga tumusanze ne tumubuuza olwo nno Chameleone omulidde mu olukwe actually ne tumubuuza okyayogera ne Chameleone natugamba ye ne Chameleone actually biri okay nenga atusubiza nti abayimbi batuleetedde bajja kukola kyamaanyi nnyo era natugamba nti ye ne Chameleone bali okay to the extent balina ne collaboration eri mu studio gye tugenda okubanga tulindirira wabula sijja kubanga ate nzitatanya ebigambo bye sigenda kubanga mbiddamu kowulire Shanks VZD ebigambo byayogedde n'ensonga lwaki yasazeewo okubanga atuleeterayo baana balenzi bana ababiri na lwaki mu bintu byonna atugamba ina collaboration ne Jose Chameleone mu studio. Omuyimbi Shanks VZD amanyiddwa mu Uganda and the world over nze kenyini ayogera nti mukuwandiika okuyimba n'okuperforminga ennyimba zange nga bw'ogamba nti no you reach out simba nzeka sikola ki bikyanga sikikola nzeka but you have to pass on the knowledge kati nga sina kubanyonyola oba kuba bakulu bange oba bato bange bano emirimu gye bagenda okuleeta okubabuulira njagala okutegeeza nti no ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'omukaaga ebeera World Music Day mu nsi yonna si lunaku nti nze ndutuumi tugenda fulumya albums 4 Shanks VZD fulumya albums 2 of which Yeshua 2020 yalina fuluma mwaka guwedde limited copies za fuluma katigenda fuluma mu massive scale then eyomaka guno efuluma bayitibwa Kabaleega ise wa Bunyoro markinga return yange stepping up no bigging up wakabaka bwe kitange obwa Bunyoro mu videos emale siri nnyo so active na video empya bagitale stop complaining eri underway promotions tambula naye nga all my life mbera mu studio nkola music attend full time dad so sibera onti city active in music. All my life is surrounded and all about music. Okay. Still on a free time. So about the musical break? No. So the musical break. Nina albums zibili zifuluma 21st June. Zalimeant kuba 5 albums this year na enda ngina zifulumia later on kuba kati gwanga lili kupanic ya lockdown soon nenga nina albums zibili zifuluma 21st June baba lokinze bataba lokinze so fulumia zo albums last year na fulumia album which is yali limited edition ya Yeshua katika fuluma mu 400 twaji fulumiza ku Kingdom Kampala ku night ya Shali wange Salvador just comedy night utwa fulumia limited copies abantu ba sampling za kola bulungi at that time so this time together fulumia albums zibili Yeshua 2020 ne Kabaleega ise wa Bunyoro. Okay, how is your relationship with Chameleone? Period, we're together, we're tight. The last time we were together was at the launch of his brother's Fling Fire Wear, and I just want to check out what date was that, but it's we're together, you know. Okay, so. Will you guys do a song together currently? With Chameleone? Yeah. Yeah, we'll do songs anytime. Yeah. It was at Ian Pro. You're having a song together? Yeah, we're doing a song together. Now, Jukuva Mustali and identity Yalian. So that Kuve is hosting me for the one, then the call return leg and I am hosting. So now to Alan side the host of the collab then name bang and losing a more touch for identity once in your regular dance. I think you are more deep into African tingling ding. About me, Ajita Unversable Golden Kid Unversable. Okay. So they're gonna play in 14 songs. Okay. And them 14 songs I'll be talking about my life and what I've been through to change and how I had to change for the better because you know life is not the easiest thing sometimes. Louder. Go on and talk about your music. Alright. Amanya gange bamtawa at a bantan at name. Man.
So I do dancer, reggae, Show. raga, certain artists, gospel artists. Nenga sikola kadongo kamu simbobi. Nenga na yetu mwagala nnyo. Man, basically. Okay, oyabadde omukulu Shanks VZD actually abayimbi tubaniriza atunyonyodde natugamba nti balina nolimba mu studio ne Dr. Jose Chameleon, which is actually so good. Tujja kuba tulindiridde ebiddako mu maaso awo naye nga ate ku ssaawa eno yennyini ndowooza Betty tugendeko mu bulango bw'abakama ba Facebook.